mpulira jadi amazima amatuufu waliwo abazze ku mukolo guno nga si basanyu nga bazze kusuumu mpulira bazze kugeya bagezaawo gende tumulaba n'afaanana atwagala mupima tiimu eno ne tiimu eyo bali abasinga essanyu katulabe kati katubale bwetuti otwala enkola Dr. Kulusuumu genda maaso akulya kati wuubirako tiimu eri awalidde ati tiwulire Dr. Wulira kyenda ku kikumi Dr. Chukwa tuli ku tiimu ya Akram giwubireko mpulira essanyu lyayo kata bano kirabika abawagizi ba Liverpool kyekugoma mukyagala sekita tuwomundikire Dr. agende atuule ku ntebe wali tukola omukolo guno tugende katuma atula ku ntebe yentono omukaga nasembera omwana ono Akram abadde balonako wange agambye atya nanga nti mukulu wange tatisana bankubira akayimba ka Mr. Ssemakulu okuba kubanga dokita amukuba lya ddala iye kale basumulule kasuule Jona! Akram Salahad meeting ya maketa balidde kangubuulire oba oyagala okumanya nti gwe omusajja n'omukazi oyo butuusa okufumbiriganya kutandika kugeya bwe mba temunasobola kugeya mwembi mba temunatuusa ate era abaagala ebolawo nga baagala mwattu bafaanagana ogamba otaddaye kati ndaba festival yafaana metro wangi taddikiriza omwana omulenzi ono mutegeezi gyokuviira ddala ewafaawe pati eno mu Buganda abakazi bonna baagala nnyo letasi buli lwonosanga dokita nga simusanyu think of a sea chips chicken cash keya checks cars children chapats n'ebintu bwebito mulage keya obutuuzi keya tuuliza dokita kati dokita ngewenkozi wekoze amuyambe katulawo wenyini ndaba besman yasinga okwetegeka kakati mu kaseera kano katusabeyo ya Akram kino okiwulire nti abakyala balinga muliro otakufukamirira tegwaka
ajja kulaba ogenda kufukamirako mu maaso ga dokita omuteekeko amaliika oba nkusibidde awo. Bestman muyambeko awafukamire. Akamasikiiri katumwa kaliwa? Aha, kaba kali walanze. Awo omuso gakoba nti omukwano gumumenye. Omukwano gumumenye. Kakati mugagga Jakram Bestman agenda kukwatira akazindaalo kano. Oyogera ebigambo ebyo nga siriko ki? Kati engineer Akram simbako okumukwinira. Omwana wattu omwana wattu omwambaza empeta ng'omugamba ebigambo ate oluvannyuma naye ajja kuddamu okulipulayina. Bestman mukwano teweegoba era bimwenda omusaala gwankyo paka akazindaalo. Osirike tuwulire ebigambo by'omugagga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si yaffe yakulusu. Mukyala wange Dr. bana yamonde ensonyi mpola mpola. Ebisinga ndikusuubiza nga tuli babiri. Wano mu lujjudde kyengenda okusuubiza kiri kimu era nga nakyo siba nkikusuubiza mukwano. Ensonga z'omukwano oba okufuna mukwano ogwannamaddala kizibu nnyo era okugumenya n'akatali tekayita. So mukwano okusuubiza ekintu kimu byonna tujja biyitamu naye ngenda kubeerawo tebisina gyendaga. Ajja kuntwalako mukwano ankwagale abeewamwe balimanya kye balimpa. Tugenda kulya bigambo bya dokita gaddamu eri omwami okusinziira ku byamugambye. Kakati Bestman agimu empeta ayambaza dokita. Betronka nkwaka basikiri kano omwakazindaalo nga bamwambaza bw'ayogera oluvannyuma wanike nnyo omukono akuba bizinesi abantu mu maaso. Mu kaseera nga kano oba otumira ku bakyala abambadde empeta nga baziweebwa batembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omwami wange Orisa.
mazima matuufu omwana omusanyufu ono gwolaba Shamim oyo gwolaba tetunaba kumufunamu nta yaddeemu dadi akyaliwo iye nange kino kankyogere iye dadi byonna ebiri wano bye twakakola tewale kikola mawulire naye bw'oba oyagala tugende ku NTV akawungeezi ye mukulu atandika okusoma oyo omwana Solomon Kaweesa yatende byamugira nongamu enkwasa ab'enkubu abakone bajja nga bavuddemu ankole bajja nga basatuukirira nga batambula lwakasota ne banjula Dr. Kuluthuumu tebalina kye baleese yakusakidde kulire lino kulwabukedde TV kakati mututeeke ku mawulire bwe musiibye kkiriza nekino njogere ddala mazima amatuufu mpulira Akira ne Kuluthuumu beeraze laavu tebanzijukiza ennaku eryewaani ennaku eryewo dadi nga nakafuna omukyala kumakya nga mperekerako paka ku geeti nansibula sweetheart have a nice day tukulinza olw'eggulu naye ennaku zino andagiriza bulagirizi akoma kabalazi tubuulire oba onodda tukutereka ekyeggulu kale ng'oyita mu bizibu tuleeta ebintu byaba basigadde batwale kansabe akulamulekereko omwana wange paka wali metro gyeyogere naye nawe bestimani akomyewo kameramani ofunzafunza China items endala mukwano ofunzafunza kamera China items nyingi omuntu wange mutagende kale betwalira Dr. abakanyumira otigirirako olyawo abapresidenti ambuze nakutadde banno oyenteekateekesuka kweyo kyekyo sala kamera on Instagram at EcoPhotography or call +256 702 935 078. Don't forget, the Deutsch Mat. Book with us today. kale mwebale nnyo katukirize kamera tukirize metro netwalira omwana wange akalulu akakajanja okuva mu Lengeri festivali muwerekere mpaka okuwanga kimukomewo tiimu Akira nsaba ffe abagenzi n'abawaga abatoototo tuweeko omukono ku baami bali okusobola okulokola ku buti tuleeteko ku byangumu then basitulidde ebizitowa tweyanziza tweyanzike mwebale nnyo mwebale ddala buli awulira ng'oyagaliza Akira tayagala si byakkaka bassebo ne bannyabo twekulungaliza amaanyi olw'ekitundu ekyo ekiwedde gala mumpe ku ngalo za KCCA kaseera kano mukirize baana ne batuleetera ebirabo ate tute mukadde waffe mukadde waffe Abdurahman Sewungeji aleka ebigambo byatuusa mu hadara eno ate n'okubeebaza bannange abakubeebaza okubeera abagumiikiriza
ngoje twatandikidde mpaka wetufuulikidde omukolo guno essaawa eno yennyini katangishira kukkiriza busheeku w'ennyumba eno nenjagala kulogera musajja wonnawulireko wano akunda baimaamu kampala Sheikh Kasawuli naye yatudde bali Sheikh Saadi simalewo okyaliwo okulira naye nkulogera nti naye wali kumukolo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abageni baffe mwenna abakulembeddwa Dr. Akram Mubikiriza ne abageni baffe Saidi n'abakulembeddwa kati omwana Sheikh Ibrahim Ssebunya ab'ebitiibwa mwenna ku mukolo guno, abaweereza b'eggwanga aba RCC, bashuyukh, abaami n'abakyala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusooka njagala kusooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa atutuusiza ku mukolo guno gwaffe guno ogw'ekitiibwa ogw'abafumbo ababiri Dr. Ruthu Akram ne Engineer Akram. Kyengera kinene kimutuuseeko olwaleero, naye mu byonna ensonga yammwe kulembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Obufumbo Hajji Akram njagala okutegeeza akakasa ati ne Dokita awulira okubira ddala ku mulembe gw'owekitiibwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kutambulira ku bugumiikiriza n'obubwatakola. N'olwekyo kusooka Hajji Akram okugamba nti beera mu bugumiikiriza ng'erinnya lyo. Obufumbo bulimu ebisoomozebwa bingi, naye buli lw'ogumiikiriza obiwangula. Ekisookera ddala obuwala bwe mulaba ku TikTok obusinga si bufumbo naye businga kubeera nga bulumba abafumbo. Ekyo kyakubisoomozebwa. N'olwekyo ssebo Hajji Engineer, obufumbo bulina kutambulira ku ggwe. Wabwe yatonda ekitone ekikyala mu nsi muno nga tekisobola kwenkanankana na kisajja mu byonna, mu maanyi, mu ntegeera, mu mbeera zonna ne mu ndowooza ne mu kumiikiriza. N'olwekyo ajja ti Dokita bw'otudde beera nga omugumiikiriza mu mbeera zonna, omuyambeko. Muyambeko obufumbo bwe okubeera nti bugguka. Oluvannyuma lw'okubeera nti tugenda kuba wano, abantu bagenda kwogera ebigambo bingi era nga bwe babadde babyogera, naye nkakasa nti mubadde bagumiikiriza okutuuka ku mukolo guno ennaku z'omwezi nga 25. Lwekityo bwe kyetaagisa okweyongerayo mu budde bwammwe bwe musigaza mu bulamu bwammwe okubeera nti mugumiikiriza. Mukyala wo mwagale, omufeeko, omuyambeko nga bwenjogedde. Onooba okoze ebintu ebyo, insha Allahu ta'ala Allah wakitiibwa ajja kukwatirako. N'olwekyo okuva emabega bonna ebibaddewo bibadde bingi. Dokita Kulufuumu nga muganda wange Sheikh Kugwa bwe yagambye nti abantu bangi babadde basaakinga, naye ne bukeera enkya nga Allah gutwasazeewo. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okusalawo kwe era
Allah abawangaze bulungi ate abajje mu nsi nga muli mumu. Twala omukisa guno okwebaza abawerekeddeko dokita. Dokita mwana muto bwe tuba tumutunuulidde mu myaka gye musajja mukulu, naye mutwala omukisa gw'okumuyambako okumuzimba n'okumubuulirira. Ensonga etera okuleeta abantu okuwerekera ku muntu baba balina we bava ku muntu oyo. Mummwe waliyo bakojjaabe, bakitaabe, bajjajjaabe n'ab'eŋŋanda abamusinga obukulu. Muyambeko mu kumuzimba okubeera nti yeeyongerayo insha Allahu taala. Obufumbo bulimu ebigezo bingi, nammwe bwe muba nga waliwo ebyabalema tekitegeeza nti dokita ayinza okubeera nti waliwo ekitajja kufuna kusoomozebwa. Mukuyambeko mumwagale. Saijjojjozzo ozze ne sheekhe mulimu gwo okusigala mu nnyumba eyo ng'ogiwa jjaha ng'obalagirira ekyokukola, era akiramu kutegeeza mu bulamu obeera ne seeka. Ate baseeka mubaagale, baseeka mubakole ki? Mubaagale okwagala okwanama ddala, mubeebuuzeeko, babasagireko, muguse enngendo zammwe. N'olwekyo nga mmaliriza ebigambo ku sayidi eyo, nzira ku sayidi eno ssebo, ntwala omukisa guno okwebaza omulimu gw'okoze, gwe mukoze ng'abazadde, okubeera nti bulufuumu zibadde dduwa zammwe na bulungi bwammwe n'atuuka ku kkula lino. Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza mu bakadde ebyengera. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera abazadde abalungi. Na mwenna ababaddewo ku lwa dokita, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuviira ddala emabega okutuusa olwaleero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule musira mwereere. Agise bunnyasituka otunuulire abantu bano. Abantu bano olwaleero lwakutaano, lunaku lwa kkola, baleseyo emirimu gyabwe ne bajja wano. Naye buli azze wano mumanye nti ye mukwano gw'ennyumba yammwe. Mubeere n'emikwano egyannamaddala mugikuume. Mwebale nnyo okulaga omukwano ogwannamaddala nga mugulaga ennyumba ya Ssebunya, nga mugulaga Dokita Kurusu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere bulungi. Beebaza mu ngeri ey'enjawulo tuula ssebo. Byonna bye mukoze okuba omwaddeyo obudde bwammwe okutuusa olwaleero. Omuntu akubeererawo mu mbeera efaanana bw'eti y'abeera mukwano gwo. Eyo mesegi njagala etuuka eri Dokita Kurusu. Tukuume emikwano. Inginiya, kuuma ekiyitibwa omukwano. Omukwano tegukoma mu luguudo. Gendako ewa munna yajja ewuwo, omulambule, omulabeko, omukubire ku ssimu omubuuzeeko. Dokita Kurusu osigaze ebbanja ery'abantu bano okubateeka mu mutima gwo, okutegeera nti abantu bano gy'emikwano gy'egyannamaddala. Muli banene, muli bappeeyi, mmwe abazze olwaleero mu ngeri ey'enjawulo. RDC mwebale okubeererawo omwana ono. Nsaba Allah abongere okubasitula amadaala. Owakampala waali yagenze mwongere okusitula amadaala. RDC kumutegeeza ono dokita mugambe pulezidenti w'eggwanga bw'aba akuteekateeka ebifo eby'obuvunaanyizibwa oluvanyuma wabugembe wa shipment omugaso muggwanga lino. Kurusu yaweebwa nga minisita mu ggwanga lino neyingirira Akram. So pulezidenti ngaze omuweereza w'obusiraamu ateeka pulezidenti gavumenti obusiraamu bwebuganda paka lwegwako okusaba nakuomulimuza abantu bakungalalo balungaso mu ggwanga
ebyobuvunanyizibwa naddala ebyabaminisita bayingire totika lwaki tayingira mu sisimu eyo. Amaliza ebigambo byange